الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatendo amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala eri bonna abatulaba nga tuzaako okusalya ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ankutira omwoyo gwange n'ejammwe okubeera tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku olwaleero tukkirize okubeera nti tutunuulira ku musomo okugamba nti al istighfar, okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Teri buzibu na mitawana mu nsi mwe tuwangalira okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala ebizibu ebyo abireeta olw'ebyo bye tukola. Buli omu manyi byosabya Allah subhanahu wa ta'ala, naye inna rajula la yuhram Allahu rizqa bidhanbi ya'malu. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera nti akumma ebyenfuna olw'ezzambi ly'okwamu. Nabwekityo omusomo guno tuguleese okubeera nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti atusonyiwa. Ng'olyawo emirimu gyaffe okutambula obulungi, ebyenfuna okubeera nti biterera mu nsi mwe tuli, nga tumaze okubeera nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutusonyiwa. Tugenda kusooka okutunuulira abaffe istighfar kitegeeza ki. Tutunuulire obujulizi okuva mu Qur'an ne mu hadithi za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-istighfar talabu al-maghfira min Allah, okubeera nti omuntu yenenyeza Allah kwe kusaba ekisonyiwo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wa lil mu'minat. Allah yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inti fa'lam annahu la ilaha illa Allah, beera nti oyawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. Wastaghfir li dhanbika, ate Allah subhanahu wa ta'ala obeere nti omwenenyeza. Walil mu'minina wal mu'minat, n'eri abakkiriza abaami n'abakkiriza abakyala. Mu aya eyo tuyigamu okubeera nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeekuumiranga okubeera nti akola istighfar. Mu hadithi emu Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yastaghfiru rabbahu fi yawmin 70 marra, yabeera nga yenenyezanga Allah n'agamba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, n'abeera nti yakikoleranga buli kanaku emirundi 7. Naye nga tukimanyi nti yali ekitonde ekisinga mu bitonde byonna era nga yaweebwa ejjana nga akyali mulamu. Kati kiri kityanze naawe andaba mu katundu kano oba mu kaseera kano kutya bwe tugwanya okubeera nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala otusonyiwa. Kubanga kullu ibn adam khata, buli mwana adamu yenna musobya, naye wa khayra al-khata'in at-tawwabun, omusobi omulungi yoyo amanya nti nkoze ensobi n'abeera nti ayambiriza okubeera nti yeegayirira Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala bwe yanyumya ku basahaba bawangala batya mu nsi eno, yagamba nti kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, baali nga basahaba nga baali beebaka kitono. Wa bil asharihum yastaghfirun, ng'obudde obw'ekiro baali nga mu kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala eri ebyo bye bamusobezza emisana. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala bwe yannyonnyola ku bantu abamutya ebitendo bye balina, yagamba nti walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Allah n'agamba nti n'abo bonna ababa bagudde mu bintu eby'obuseegu oba ne beeryaza amaanyi eri emyoyo gyabwe, dhakarullah, bwe bamala okubeera nti bategedde nti bagudde mu nsobi bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru li dhunubihim, ne banguyiriza okuba nti beenenyeza Allah. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, kubanga teriyo asonyiwa amazambi okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, era tebalemera ku mazambi ebbanga lye bamala nga bamaze okusaba ekisonyiwo. Nabwe kityo okukubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe okubeera nti tuyitirize okukola istighfar buli kaseera. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti tuuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran kathira, yeesiime nnyo agenda okubeera nti agenda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga miizaani ye ejjuddemu okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Kubimu ebirungi bye tufuna mu kubeera nti twenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Omuntu yenna man lazima al-istighfar, omuntu yenna buli waddingana okubeera nti yenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja, buli wabeera mu kaseera ak'obuzibu Allah amuteerawo obwangu. Wa min kulli hammin faraja, na buli kizibu kyonna ky'alinza okugwamu mu nsi eno olw'okuba nti yenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amuteerawo obufulumiro mu kizibu ekyo. Wa razaqahu min haythu la yahtasib, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti amugabirira watasuubirira. Nabwe kityo omuntu yenna ayagala okubeera nti Allah amugya mu buzibu bw'alimu, ayagala okuba nti Allah amugabirira okumutereereza ebyenfuna, ateekeddwa buli kaseera olunaku okubeera nti buli kifo kyonna yettanira okubeera nti akola istighfar. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hadith ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh ghufirat dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahr. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti omuntu yenna agamba nti astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ge gonna newankubadde nga adduse mu ddalu lw'eddiini. Tukimanye minsabe mu mbiqaat, mu mazambi agazikiriza amanene, nabbi ge yagamba nti ijtanibu sab'un mumbiqaat, mbeewaza abasiraamu okubeera nti mwewala amazambi omusanvu agazikiriza. Yannyonnyola ku mazambi ago n'agamba mu mazambi amusanvu mulimu attawalli yawma zahf. Naye omuntu singa aba anyweredde ku istighfar n'agamba nti astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa newankubadde nga yadduka mu lutalo lw'eddiini. Nabwe kityo kintu kikulu nnyo okubeera nti daiman abaami, abavubuka n'abakyala ffenna okubeera nti tukola istighfar, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Omulabi waffe yali yebuuzizza ekibuuzo, abaffe omuntu ayagala okuba nti yenenyeza Allah, bigambo ki bye yalisinza okubeera nti yekwatako okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi ya Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu, nga sahabu najijja ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadithi eno, yagamba nti sayyidul istighfar an yaqula al-abd Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti omuntu akozesa ebigambo bino bye bisinga okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala abyagala.